era tusobola okuwaayo obudde okumuinterogatinga okugeza abavubuka bali miliyoni meka bagambye ab'emyaka 16 ne 17 mu kibiina kyabwe. These are statistics, let them give them to us. But disabled bali bameka, abavubuka bali bameka. So obulimba bwe NRA bunzijukiza mu 2015 Jeno Kale Kihura era bibimu kubyamuletera ebizibu eby'amaanyi. Yagambe ensi nti ba crime preventer bali miliyoni 11. Era structure ya kalulu yonna bagikola bali ku miliyoni 11 eza ba crime preventer. Bamaliriza n'omukaga tebagufunye. Era kyamuletera obuzibu bw'amaanyi okuba nti kye yali ya project nze kyatwala ssente zonna bagenda okuzuula nga pungulu kifu tekibangayo. So ne statistics bwe tukiwa obudde nga tetwagadde kweswaliza wano bye boogerako bya pa. So wakanya bino bye batuwadde these figures? Ne wano ku TV kubanga Honorable Namayanja akugamba nti bamemba bonna mu register yaabwe bali obukadde 2,700 naye nga kwaba abalonzi balina obukadde 11,400. Kungu mubuuze wano mu sekendi zennina abavubuka bali bameka tutandikira awo kibuuze ajja kuwanukula. Mbadde nsaba nga bwe ngenda mu maaso. This is a debate because we are discussing national issues. Obulimba buli bweyongera mu maaso ku level eno kiswaza ddala kubanga tuli wano tuli mu bulimba from the start. Balimba bakimanyi bali ku siyaasa bazze batudde mu maaso ga TV because here we don't interrogate ne kweno station kwe bali they are telling lies because the number of 20 million is clear. Bali mu siyaasa buyaye bavubi nga bwe baba describing abafere. You cannot have a national register ng'erina abantu ng'erina abantu anti kasitoleeta ebintu eby'obuyaaye kigambo kya Luganda kasitoleeta ebintu by'obuyaaye. Fe NRS yetuwa pace fe we have given ourselves the pace kubanga bekye ekizibu bo si kyakulabirako kye tuyinza kwegomba nti kati baleese kino kuba tebalina kye basaba okululira ggwanga lino nga kyamazima okuva ku bikolwa ku nsengeka n'enkola yaabwe yonna ey'emirimu. So bw'ogamba nti batuleese ekyo mba sikitegeera tetuyina kye tuyinza kusuubira mu bavubi bano okuggyako tumanyi nti bali mu bulimba ne bino basabukuludde bya bulimba tebalina statistics bali rejected mu society. Gw'ongamba otya nti abantu abategeka olukuŋŋaana lw'NRA kulaala eyaabwe ab'NRA ne babagoba nawo ne babakuba olube nti abo bali registered nti bawagizi baabwe nga kwenalemuze ku kulaala ez'NRA ezennyini abawagizi batandise okugobayo ab'NRA ku budaala olw'obulimba olw'obufere olw'obulyake olw'obunnanfuusi. Ekyo kikulaga nti bali outside population kyerowooza era kyerina okukola. Era NRA abantu bagifaako dda okujjako ffe abajja wano ne tugiwa obudde bwaffe naye abantu baava dda kubayeekera bali buta bwe beenunula beewa obukulembeze obw'amazima n'obwenkanya. Tebabadde upright kuva mu CA, tebabadde upright ku constitutional amendments, tebabadde upright kukwata constitution ya term limits ne age limit. So bwebo balimba bayaaye bafere. Well, but Honorable abadde akunyonnyola naga nti balina obukiiko bw'abantu asatu ku buli kyalo laga nti omwezi guno bajja kuba expressing interest abo abagala obukulembeze and the voice claimed balina kwe batandikira. Tugenda ogenda mu kalulu kaabo nanga balina asatu bano kwe batandikira ku byalo. You see, even when they elect a chairman by our constitution bano olwokuba basigala mu the mentality of the movement system bamu adoptinga nga waabo. It has been a system nti buli mukulembeze. How did they get all this membership? Basooka ne bajja ne bagalvanizing buli kye basangawo structures za DP structures za ki ne bazingiza mu byabwe through the movement system. Kakati bye bakugamba nti okuva wansi okimanyi bulungi nnyo nti they create an impression nti abantu babalina nga tebakola ki nga tebabalina. Akalulu k'ekawempe is a manifestation of their deceit and lies. Bakeera ku makya ne bakugamba nti ekawempe ne bafuna obululu 2,000 oba 3 ku 3,000 ameka
abiri tubeere practical. Teri muntu alina registered members ng'alina aba registered members emitwalo abiri n'akuba abantu n'awamba abantu n'akwata abantu n'agulirira abantu n'ateekateeka n'okubba akalulu mu nkola ey'amancoolo nga bwe baali bakola ekawempe n'okeera ku makya n'ogamba nti baali sure nti balina abalulu emitwalo abiri nga gwe bakompitinga naye mu statistics just yalina emitwalo emeka 5 okugatta independent owakasanvu ne Ssegirinnya ow'emitwalo 4,200. These are statistics. Nga kitegeeza nti bw'oba n'abantu emitwalo 2 mu constituency yo nga eggwe power machinery ya NRA teweetaaga nakola kirala nga walaba candidate wawe agenda agaba 5 nga najjo bagigaana okuba bukubi masimu memba ogamba ota n'omanya nti katukubidde bamemba emitwalo emeka 5 naye n'ekyokubiri the register is not in itself qualification ti abantu abo babaagala wakirabye kutwaha kagabo kataba mutte si yekka omanyi bulungi nnyo nti abantu bano bonna abamu bagendayo lwa buwaze lwa mirimu lwa conscription lwa naivete lwa ignorance okulooza nti bayinza okufunayo obugagga oba affiliation banafunayo sente za parish development model kubanga wabaddewo okuvuvuba bannansi ku kintu kye balina okukola okwalayininga n'ekibi nti bo tebabufuna tebajja kubufuna era tebasuubira kubeera nga babufuna. Njukira nti abavuganya mu paalamenti eyo basoba mu 100 ebyo bimu ku ebyo ebiri eyo naye nga Ssenyonyi atugambye nti ababaka 72 bokka be batadde omukono ku kiwandiiko kino. Well, but also ekibiina kya NRM olunaku olwaleero mu butongole kivuddeyo ne kyanjula enteekateeka gye bagenda okubeera nga bagoberera mu kalulu ka bonna ak'omwaka ogujja. Biki bye bagenda okuyitamu nga bateekateeka akalulu k'omu kibiina kyabwe munda, sente zigenda okubeera nga zisasulirwa, ebiseera mwe bagenda okuteekerateekera akalulu k'omunda, baloluso ne obudde bwe kino bwe kijja okubeera nga kibeerawo. Wala ekibuuzo ekimu ku ebyo ebiri ku mimwa gy'abannakibiina kya NRM gwe muwendo gw'ensimbi ogusabiddwa ku bifo eby'enjawulo yabala oluso n'enteekateeka yennyini egenda okubeera nga egobererwa nga bwe yayanjuddwa leero. Bino tugenda kuba tubikubamu torch okwongera okubeera nga tubyekenneenya baloso n'okubuuza ebibiina by'obufuzi ebirala naddala ebivuganya byo biriwa nga NRM yeteekerateekera akalulu ke tugendamu ak'omwaka ogujja. Mu studios okwanukula ebimu ku bibuuzo bino n'okukubaganya ebirowoozo twegaddwako Honorable Hajj Haruna Kasolo ono Munabarometer akasama emesebo tukwaniriza. Tuyina Honorable Ingrid Turinawe ono Ssaabakunzi w'ekisinde kiri ekya PFF tukwaniriza Honorable. Tuyina amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina ekiri mu bukulembeze bw'eggwanga ekya NRM Honorable Rose Namayanja Nsereko era mulabye mu mawulire gaffe nga y'omu ku batematema enteekateeka eno y'ekibiina kyabwe. Honorable nawe tukwaniriza. Nange ndi musanyufu okubeera wano ssebo. Yes, Charles Romushana Munabarometer nituba naye ssebo Charles tukwaniriza. Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa. Tusuubira n'okwegattibwako amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform oyinza okugamba nti ekibiina nakyo kisinga obunene ku ludda oluvuganya gavumenti. Alex Waiswa Mufumbiro ajja kuba wano mu ddakiika entono nnyo okuva kati. Well, njagala kutandika ne Honorable Rose Namayanja Nsereko. Atemeretemere ekyanjuddwa olunaku olwaleero. Yes, mutugambye enteekateeka nga mugirambise, but bikulu ki by'osobola okutuyitira mu bufunze? Ekisookera ddala njagala okwebaza olwakadde kano okujja ku Barometer akasameme okuwuliziganya ne bannayuganda ate n'okwongera okulambika enteekateeka nga bwe tugikoze. Ekisooka nti ng'ekibiina tubadde tweteekateeka okuva emabega. Enteekateeka yaffe yatandikira ku kulongoosa register yaffe n'okugiza obujja. Twakitandika mwaka oguwedde nga gutandika May. Ebyo byonna ne tubikola ne tugoberera ssemateeka waffe nga bwe yeetaagisa era register ne tulaba nga tutuuse neeyita mu levels zonna kyenandise nga levels of approval paka ku Central Executive Committee era bwe yamala olwaleero tufulumiza roadmap nga nayo yakakasiddwa Central Executive Committee naye nga n'ababaka baffe abali mu Parliament abali mu kabondo k'NRM nga nabo
bagimanyi olwaleero ne tusalawo tugifulumye nga tugenda kutandika n'okulonda obukiiko bw'ekibiina nga tetunaba kugenda kulonda bifo bivuganyizibwako abalala bonna twagala kulonda obukiiko obw'ekibiina okuviira ddala ku kyalo nti ku kyalo tulinako abantu 3 abakulembeze so abantu naye abakulembeze 3 mainstream y'abantu 5 then special organs 5 so ako kalulu ke kasinga n'obuzito aka structures zaffe ezo ku level eyo ekyokubiri kye tugenda okwongeramu ku level ey'ekyalo nti kwe tugenda okulondera ne ba flag bearers aba LC1 ekisooka nti roadmap yaffe oba enteekateeka yaffe egoberera enteekateeka eyafulumizibwa akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga lyonna kalambika emabega kaawo ennaku ze basuubira paka ku nominations eza president n'olwekyo ffe tuzze tutunuulira ezo tulabe NRM kyekibiina kyokka ekibeera ne ba candidates ku buli kifo ekivuganyizibwako mu Uganda n'olwekyo nga tumanyi nti omulimu munene so ne tweteekateeka tugenda kutandikira ku byalo tulonde obukiiko obwo okuva ku kyalo ku Muluka ku Gombolola ne ku district then oluvannyuma tulonde obukiiko ekyo tugenda kitandika ng'ennaku z'omwezi 24 paka nga 3 tukiyita expression of interest abaagala okwesimbawo ku byalo bavaayo ne bajja ne bategeeza ba registrars baffe bajja kuba akalulu oba campaign kuvanga 1 paka nga 5 kati ng'ennaku z'omwezi 6 May oba 6 omwezi ogwokutaano lwe tugenda okubeera n'okulonda mu byalo byonna mu Uganda ebyalo kumpi 7,12 bamemba b'NRM bonna bajja kuba bazze balonde abakulembeze b'ekibiina ku mutendero ogwo balonde ne candidate anaakwata bendera y'NRM ku LC1 kati ekyo bwe kinaggwa ng'ennaku z'omwezi 24 May tujja kuba tulonda abanaakwata bendera y'NRM ku bukiiko obw'abavubuka oba ze twandise youth councils women councils ne councils ez'abakulu mu myaka so ekyo kijja kubaawo nga 24 okulonda okwo then ng'ennaku z'omwezi 2 June paka nga 15 June bamemba abagayagala okwesimbawo ku bubaka bwa parliament direct constituencies ne woman MPs bajja kuba bajjayo forms expression of interest and picking forms kakati bwe banaamala nominations ez'akamyufu ke tuyita akamyufu nominations zijja kubaawo nga 17 paka nga 3 bajja kujja baweeyo ebiwandiiko byabwe era bitunulwemu campaign bazikole mu weeks 2 okuva nga 1 July paka 14 bajja kuba bakuba campaign era campaign zino zigenda kubeera zawamu oba candidates meetings then okulonda mu kamyufu ku babaka ba parliament kugenda kubaawo nga 16 July then oluvannyuma tugende ku local government okulonda mu local government LC5 ne municipalities 24 July ate okulonda ku ba councillors local governments kugenda kubeerawo nga 18 August kakati oluvannyuma ne ba councillors abo abasembayo nga 15 nga 22 paka nga 25 omwezi ogw'omunaana tujja kuba n'olukiiko lwaffe gaggadde oba national conference lwe tutera okutuuza enambole eyo gye tugenda okulondera obukulembeze bw'ekibiina obwa waggulu ate tulonde ne flag bearer anaakwata bendera yaffe ku bwa president tubeere nga tuli beteefuteefu okulaba nga tuyingira mu nominations ez'akakiiko k'ebyokulonda ate ku kya ssente kubanga mpulidde amaloboozi ga banna NRM bangi baga nti ssente zasabiddwa ku bifo eby'enjawulo mpitirivu nyambadde ndaba ku level ku kifo kya president $20 million abaka ba parliament $3.3 Lord Mayor $1.4 million n'endala lwaki ensimbi zino zonna honorable tolowooza nti mugenda kusibira ebbali abo batasobola kuweza muwendo gwa nsimbi guno ekisooka ekintu kino si lwe tekitandise leero naluli bwe twali tukitandika era ebirowoozo ebyo byaliyo naye ate ebifo byonna abantu ne babyesimbako paka by the way ne ku kyalo agenda okwesimbawo ku kyalo era naye alina omutemwa
NRM kye kibiina kyokka ekirina bamembers we bayingira nga tebasasudde na membership. Kibiina kya Mass Party teri asasula wadde membership, naye tugamba nti bw'ovaayo n'ogamba nti ogenda kubeera mukulembeze mu kibiina obaako contribution gy'okola, kubanga okutegeka primaries ez'ebifo kumpi bigenda mu bifo 15,000 byonna ebivuganyizibwako mu Uganda byonna tubiteekateeka, tosobola biteekateeka nga tewali busobozi bubasobozesa kukola kintu ekyo. Ate n'ekyokubiri nti abantu bano nga bamaze okubeera ba flag bearers era pate ebakwasizaako akatono, naye nga sente ezo kati million 3 ku babaka zebasasula ne ku Independent Electoral Commission, naye ate luli zaali 2 emyaka 5 emabega, so twongeddeko bwongezaako okulaba ate ne ku kya president. What happens honorable eri oyo atazirina but ng'alina obusobozi obukulembera abantu nga yali etaaze n'okwesimbawo okuvuganya ku bifo bino? Ekisooka omuntu has the party considered that as well? Yes, byonna tubiconsideringa, naye nga tonnayingira mu kibiina tulina ssemateeka yaffe erambika omuntu agenda okwesimbawo bisaanyizo ki byalina, contribution ki gyakola mu pate n'ebirala byonna, naye nga tulowooza nti kiba kya nsonga buba buvunaanyizibwa bwo gwe nga omuntu agenda okwesimbawo. Just nga bwe babeera ne nominations ku Independent Electoral Commission waliwo nomination fee, teri yali agambye nti sijja kuziwa. Well, obululu bwe tuze tulaba bwe muteekateeka before bubadde characterized n'emivuyo egy'enjawulo mu bifo eby'enjawulo. This time around mulina nteekateeka ky'okuziyiza kino? Kituufu mubaddemu ebitundu ebimu ebibeeramu emivuyo era nga naffe tukiraba. Ekisooka nga kiva ku ngeri gye tulondamu akalulu kaffe nti olw'okuba nti tulina bamembers okuviira ddala ku kyalo, ebigambo bibiri eby'oluzungu, selection and election. NRM we don't select flag bearers, we elect flag bearers. Buli member we NRM mu constituency eyo akuba akalulu ku muntu agenda okukwata bendera eyo. So ne bibanga ebyalo bingi nnyo, ekimu ku byo register yaffe tuzze tugirongoosa era ku mulundi guno tulowooza nti tukoze omulimu bulungi kubanga kitandikira ku register. Emabega wali mu kali akalulu akasembayo olw'okuba tetwali na kulonda kuzza bukiiko olujja olwa covid eyaliwo ne register tetwagiza bujja. Kati ku mulundi guno yensonga kiki tutwalidde emyaka 2 nga tulongoosa register yaffe nti ku mulundi guno memba agenda okwesimbawo waddembe n'okusaba register n'agifuna n'amanya nti bano be balonzi abagenda okunnonda. Bali bameka mu register? Mu register tuli abantu, membership register ya milioni 2, 20.7 million people. Beba member NRM, yes. 2024 20.7 million. N'obugwamu numbers ezigwamu entonotono. Naye nga tulongoosezza ekyokubiri nti n'akakiiko kaffe tukongeddemu amaanyi. Tubadde n'akakiiko k'abantu 3 we twogerera numbers tuli mu bantu 7. So bamemba mu register bali obukadde 2 n'abagwamu 2 brother n'abagwamu n'emitwalo 7. Abalonzi bali mu 19.4 million. Abalonzi bebongojjeko kuba mu membership register tulinamu aba 16 and 17 years mu membership register abavubuka abo, naye ate mu membership register mwe tujja voters register era ffe voters register yaffe abo be bantu beerina. Well, finally ngagende wa Charles Romushana, oyogedde ku kya joint campaigns kino sikyembadde mukola before lwaki ku mulundi bwe kibadde sebo era ne ssemateeka yaffe bwekyogera tubadde tula abantu nga buli omwana onoonya akalulu ku lulwe. Ebyo byonna bye tugenda okwongera okunyweza ku mulundi guno, naye nga lwaki tugamba joint campaigns oba candidates meetings nti omuntu ono ava mu kalulu kano akakamyufu ajja kuspendinga kinene nnyo
ate amala agende mu kalulu aka bonna. So ekimu ku byo okulaba nti tukendeeza ne ku expenditure y'akalulu. Ekyokubiri nti Kamunju azin tuli banda ya Nakalama. Tuogere ensonga zaffe tuzogerere wamu ate nga temuli kweyuzayuza kungi then tuva wanaawangula abadde mu kamyufu basobola okumuwagira. Twagaddwako Alex Waisa Mufumbiro oyo amyuka omugezi wa kibiina kya National Unity Platform sebo wabali kujja. Well, Charles, roadmap officially eya NRM efulumiziddwa olunaku olwaleero. Honorable Namayanja omulidde nga ayongera okukkaatiriza lwaki bakoze decisions ze bakoze ku bintu ebyenjawulo. What do you make of what you've heard leero ekyanjuddwa Honorable Namayanja ne banne kuva ku kitebe? Katonda wamaanyi, Katonda wa kisa. This is not a roadmap. Call it something else. Eno si roadmap. Really? Ni map sijirabako. Because bwogamba nti ujja kuba ne presidential flag bearer nga alondeddwa the delegates conference in August. Kat oyingira May. We have less than 2 weeks. Kuyingira May. Delegates conference teriiwo. The National Resistance Army, that group of us, stay in the delegates conference. Because delegates conference is a product of the elections. Abana mu zino elections abada gam road jaise road map oba panyo oba chi oba air map. Mwe munava delegates. Mwe munava delegates. Because okubera delegate you have to qualify, right? Now, 2, go kubera candidate for the delegates conference sake eyinokutura. And the sake is an organ to be elected by the delegates conference. Then sake ekutwale muneka sebo ekiri amanya agavudde the presidential candidate, those who are abagala okwesimba okuba president and chairman. Seke taliiwo egenda okuva mu delegates conference etaliiwo, right? Yejoku kulonda yejokusunsula. Bwe mala okusunsula ate kutwale mu NEC, the National Executive Committee. Naye etaliiwo which will be a product of the delegates conference. Then olondebwe delegates conference. And you are saying bino ebitaliiwo nze lwomushana bwemanya yala kwesimba ku mukulu Museveni gotunuulidde 20 million shillings naye totunuulidde how steep guno omusozi nga bwe guli. Olusozi it is too steep. Nti kakati bw'oba akukutana akakuyega ogikuba akwani. Where do you do kakuyege now in these 3 months? Less than 3 months. Because basically bagamba gwelinda delegates conference eje then ogende eronde seke because ajja kujironderawo then omanyi balonze kungu then ojo osabe kungu okusunsula because you see tosobola kunga nti bali basunsula nistakolayo campaign. I have to do campaign with NEC kulaba nti mpitawo and then I do campaigns with the delegates conference. And we won't go back to the delegates conference area. It's more or less like a mob. Yes. Those jukuru ba mama babazi mkula mama babazi neka hindo tafire for secretary general. Ngabo byali. I don't know. Baba nadamu kubawa nambo le yafe. Simanyi. You are going to meet in the kazi. Butwasinkaniranga ba scouts yakavuyo kagenda okubeera so kati yuzibiriza amaaso nga ogenda campaign against Mukulu Museveni. How is that a democracy? Is this a roadmap to democracy? You see, you are dealing with a very fat lie. Now the second one is the question of nomination fees.
when we were in CA, there was a debate on this. Nayenga tutunulira the incumbent president aliwo. Because president aliwo eteeka lyamu twamukiriza akozese matiri facilities ordinarily attached to his office. So kugamba okay kati waiswa bwawaayo $8,000,000 as nomination fees. Kati nga electoral commission emuwe moloka. Then nemuwa ne security. Reason oli candidate omulala goyina has state facilities. Kakate biriwo. So you are saying nze mpe $2,000,000 for nomination for president, for chairman of NRM. Delegates conference eyina na nyiniyo. It's more or less now like a personal property. So on aina helicopter aina chi is more or less ya settinga netanga odoyiwe kakati no ngamba mpewe $2,000,000 then how will I campaign? Njize njagala really be honest enough olimbe nsi ntanga odo yasobola okukola candidates meeting then romshana ntule ne mukulu Museveni ngali wali of course mwino okumukolera tente eyiye nga mukolere tente eyiye ntintule naye and then we begin campaign before that group in less because mubuze timeline yawe in delegates conference bajwale nakumbeka where agaba maguru where romshana where you simanyo bochiroza ko nakuchiroza ko ntubere ku candidates meeting wamune mukulu Museveni then on candidates meetings twazina mbisera bya CA for CA delegates mbade mubuza abantu before we came on air obabona bana bya candidates meetings katubogamba ntubona bana bya candidates meetings nayenga candidates meetings siza candidates bonna i for LC5 because LC5 is a general election and you are talking about a huge district. I want you to have a day one or 2 days of tambuleko offer kunjiri whatever how big those districts are ne parishes zazo kato you know organize tango odoi you know organizing candidates meetings for abachara for whole district then organizing candidates meetings is a MPs for whole district organizing candidates meetings for chairman LC5s then chairman LC3s then mayors and all those boraba ko mape jakubadde oba gugo bachi nayo mape yao all those are condensed in less than 30 days. It's practically impossible. It is going to be total chaos. More especially ngoinamu biwalabe ntungamo bukutana ne kabashara engeri je bali ba engeri je byatabuka and the last day wakadde government NRA doesn't select candidates. Mubuze ani aviramu munne sembabuli wa tsati Chat. Erinyeyo wamune ne sodo adi avira mwani where you don't select why you say you elect because mwalonda sodo kaguta bati ya nga ino okuviramu the faraga beara. Good. Chimba jakud. Well, honorable Chaine already bwuliro kunyonyola kwa Charles Romshana yekka wano olanti wakyaliwo ebibuuzo bingi so nebirumira okuva mu batunulizi b'ensonga batusonde bamemba ba NRM ku nteekateeka eyanjulirwa ku olwaleero. What do you think of this? Kakati ekibiina kye NRM kyekibiina kyensobola okugamba nti kyekizadde bino ebibiina ebirala byonna era ffe tutambulira ku demokulasiya ow'ekimmemmete era ensonga zaffe tuzanjula mu lwatu. Olwaleero NRM ereese roadmap kyenkakasa nti wano bannaffe bano nabo nza kyekibuuzo kyoddamu okubabuuza nti enteekateeka yaabwe yeeri etya kubanga mu bibiina ebimu abantu bamaze okwambala kkala z'ebibiina ebyo naye nga bambi tebamanyi fulaaga bagenda gikwata batya ani agenda okubalonda baki. Bw'otunuulira fees eziteereddwawo abamu bayinza okugaa nti sente ezo nnyingi
naye ate mu bibiina ebirala bajja kukulaga nti waliwo fees naye ngaate okufuna kaadi okufuna flag osasula $1,000 $5,000 ate nga nabana abakututteyo nabo osoose kukola ku nsonga zaabwe kati byonna byonna bizze bibe naye kakati fe wano mu NRM ebibiina tubiwulire byopposition nti osooka kusasula $1,010,000 okufuna yes okufuna flag ate nga noona akututteyo naye omaze kukola ku nsonga ze zasinga okwagala bw'aba yagala osooke muzinemu mazina era osooka kugatyentyeebula n'akutuusa ate ku bakulu kakati tujja kujja ku bine but nga gwe oli mumativu nga memba wa NRM ate omukwabo abegwanyiza yes kyendi mu kukulaga kakati ate mu nkola ebibiina nze nga candidate nina okwerwanako okukwata flag naye bwe mmala okugikwata buvunaanyizibwa bwa kibiina kyange okunnoonyeza akalulu n'okumpisaamu okunsponsoringa na buli kimu kakati bannayuganda balina okutunuulira nti bulijjo ebyogerwa ku NRM nti ssente ezikozesebwa ziva ate mu ggwanika lya gavumenti si kyekyo bakulaze nti ssente zino bakandidates zibagenda okuba nga basasula ate ze zigenda okukuŋŋaana zitambuze emirimu gy'ekibiina okubayisa mu kulonda ate n'okusponsinga bakandidates aba bakoze eki aba bayiseemu so nze ndowooza nti omuntu yenna ayagala demokulasiya ow'ekimmemmete n'obwerufu enkola yaffe eno secretary general gyatusomedde bannakibiina balina okuba nga basanyufu n'ekirala ekibiina kyaffe tetulina sikasite y'abacandidates era kyova olaba nti ku buli mutendera gwonna ne bw'oteekawo fiizi zitya era ogenda kufuna abacandidates nga bawerako mu ggwanga lyonna sigamba ffe ekibiina kyaffe kiri wano ku zero grazing ekyaffe kitambula wonna era ku buli mutendera ojja kusangako bacandidates nga bazze bavuganyiza ate okutambulira awamu kimalawo bino wammanga ekisooka kisevinga obudde bw'abalonzi kubanga wadde tuli mu kalu naye abantu balina okusigaza obudde okukola emirimu gyabwe naye bacandidates babeera 10 abeesimbyewo oba 20 ono avudde mu luka guno enkya omulala ajja luli omulala ajja abantu ebiseera byonna bagenda kuba nga balimu ebitwali kukola mirimu naye bacandidates bwe batambulira wamu kitegeeza nti abantu bali abalonzi bagenda kusevinga ku budde ensonga ey'okubiri bakompeya bawuliriza ne bakola choice kubanga nze bw'ononjogerako gye siri nonjogerako ebigambo abantu bayinza okubitwala mpaka nze lwenajja ate nensobola okweyogerako nange nyinza ate okuba nga neyogerako okwejjeerera naye nga emisango nagizza so butwogera ffenna kitegeeza nkuteeka ku nninga okunnyonnyola n'olaga obujulizi ti ensonga gyonjogerako nki nga nange wendi so ekyo nakyo kigambo kikulu nnyo ate n'ekirala okwepimamu obyempulira nga baga nti omunaye oli bw'anaatambula bw'anaasooka n'ayogera nga abawagizi be basooka bavaawo yetegeera nti tolina babo kubanga ababo bajja kusigalawo ono bw'aba alina kapasite mobilizing abantu okuvaawo baleme kuwuliriza kitegeeza aba yakusinga dda so enteekateeka ya secretariat mu kutulaga road map mu kulambika road map nze ndabira ddala nga egyekennenyeza bulungi era egenda kutwalira ddala mu maaso pati yaffe. Honorable Ingrid, ova mu kisinde kya PFF nga gwe ali ku ludda oluvuganya enteekateeka ya NRM eno ogiraba otya and nga mmwe mweteeseteese mutya okuyingira akalulu kano? Ekisooka ronki tugiwulidde gye bayise ronki mwami w'omushana akigambye agambye nti road map tekoze eki teriiwo era nange nzikirizinganya n'ekyo kujjako kyenjagala okwogera ku eyo ronki oba gye bayise road map era akinyonyodde ate sijja kukiddamu kyenjagala okwogera ku road map eno era road map yakuguumaaza abantu
roadmap gye bayise nti ya demokrasiya naye demokrasiya ng'etakoze eki nga teriiwo already bamaze okuringi fensinga ebifo bye baagala bye bamanyi nti abantu abandeetaaze okwesimba mu kalulu kano tebajja kukasobola kubanga bo tebalina ki tebalina sente ezo sente ze bataddeko zeezo zigenda kusasulwa abo bokka abazisobola abazibba buli lunaku era baakamala kubaweereza miliyoni 10 ekimugaana okusasulako miliyoni 3 neyeesimba ku bwa memba bwa palamenti n'asigaza 9 kyekiki tekiriiyo kubanga bo bakoze eki bazirina ronchi si ya ronchi nti baronchinze just okugenda mu byalo okunoonya akalulu naye baronchinze brutality emigo kate yingidde ki ebyalo baronchinze obubbi buvudde wano ku center buyingidde buli wamu era ndooza ne jaati kati baleese jaati egenda kukirira wali ekinsanyusa lwaki bwokiraba honorable because boba kwanjulidde enteekateeka yaabwe lwaki oga nti kuno kulonkinga bulijjo tubiraba nakati bali mu primary zaabwe tubalaba bye beekola bye beevuma bye beekuba byonna tukola ki tubiraba era naawe tusanyuka nabo kabeekubeemu kubanga abantu abayingirira treasury y'eggwanga ne babba ssente ne bazimalamu tebajja kulemererwa okubba ki okubba akalulu babba akaabwe babba ssente ne babba naki n'akaffe kyoba olaba bagamba nti bo balina demokrasiya ebyabo biri open naye bwe muba nga biri open bwakimutya ffe ababavuganya nti mwe mulina okubeera mu field abalala tebalina kukola ki tebalina kubeerayo otidde omuntu agenda bw'osuubira nti asobola kwesimbako n'omusiba emikono n'omusiba amagulu gwoyo oyingire ki oyingire field kyoba olaba Dr. Besigye ali mukomera naye talina musango gwe yazza amaze emyezi 5 tebalina bujulizi bapangapangirira banoonya simu ze bajje obujulizi bwe bamaze okuteekamu ate bwe baamukwata baatugamba baamusanga na mundu balina recordings ze baapangirira eza AI ze bajja ku internet ne bafumbamu amanya amaloboozi ge ye abeere mukomera bo bagende mu field okukola ki okunoonya akalulu kyoba olaba nkugamba road map eyo yonna yakiguumaaza era yabubbi yakuba emigo yakutulugunya abantu teri kyamaanyi nga nze kyempulira nti ntidde kubanga bino byonna tubibaddemu era tubyeteekateekedde gavumenti zonna bwe ziba nga zivaawo gavumenti bweba eggwa bibeerawo kiringa bw'obeera mu bbanga ennyonyi ng'ekola ki ng'eggwa kubanga bw'obeera eri mu bbanga kamfati ebeera mu si y'emu ng'ennyonyi ekola ki ng'erandinga era bakugamba tighten your belts because we are landing kati gavumenti zonna bwe ziba zivaawo ebyo byonna bijja nga bibeerawo kyewarabye wano ku ssente Kawempe bamaze okukidecentralizinga era bakirangiridde bakirira nakyo bakitwala kyoba olaba General Secretary atugambye nti balina abalonzi Secretary General Honorable Rose Namayanja atugambye nti balina abalonzi mu yellow book balina abalonzi 20 million bamemba balina bamemba era abamemba be baba balonda kyoba olaba bagenze mu kooti wane Kawempe kubanga balina yellow book ng'erimu emitwalo oba 3 yellow book eyaabwe ey'Ekawempe nga bwe bululu bwe bakola ki bwe basuubira ne basanga mwaka 8 jali abiri oli nga ayina yellow book amanyi nti bonna baki ba NRM naye nga tebaliiwo abawandiika eby'ebitabo babi-infiltratinga baagala kukola emirimu babasasule the higher the numbers the higher the payment naye ng'ekituufu ku ground tekikoze eki tekiriiwo n'obwo obukiiko bwakugamba 30 tebuliiyo kati ogamba otya nti national register abalonzi ba Uganda bonna bali miliyoni 19 naye gwe ekibiina ekimu mulina miliyoni zimeka nabo balina ezisinga abalonzi 19 ezisinga abalonzi kati naffe tulina miliyoni 2 NUP erina miliyoni 2 kati olowooza ako akalulu ke tugendamu aka 2026
kagenda kufaanana bwe kati kagenda kufaanana bwe kati kubanga nga bamaze psychologically nga bamaze okuhoodwinkinga abantu nabo ne behoodwinkinga kyobola bate bakkiriza nti babawangudde ne bagenda mu kooti kubanga balina 20 million ze basuubira okufuna mu general election. Well, ngangende waiswa tugeti NRM okwanjula enteekateeka eno echallenge nzemu abavuganya because challenge nzeeki oli asobola okufuna nti mu bibiina byammwe biri ku luvuganya government enteekateeka ezifaanaganako bwezito ziriwa kati kansooka nga tonagenda wawaswa fe structure yaffe twagimala era kankutegeeze sikyali wa FDC ndi wa PFF bwe kibanga kikukalubiriza okwogera osobola kugamba Freedom Party twagenda mu structure ogijjukira era waliwo ne debates nga tuyina structures biri ne delegates conferences ki biri ojukira yatuula najja nankumbi neyatuula ekatonga structure yaffe twalonda okuva ku village netwetegeka netumala tusigaziza ekintu kimu okufuna certificate netufuna leadership ya national kubanga bwe twafuna delegates conference poro mwolwo olutalo gwokwawukana tetwakuba akalulu aka national tuyina interim leadership era bwe tumala okufuna certificate tugenda kukuba ki akalulu kyobola aba ne certificate yaffe bagidileyinze bagiholdinga basooke bagende mu field babeere nga bavuganya bamobilizinga ffe nga tulinda ki certificate. Well, Alex okumala ebbanga ddene abamu kumbadde muga nti mu kibiina kya NRM temuli internal democracy era nga muga nti ebibeera mu kalulu kaabwe bye baleeta neeno mu kalulu kaabona they are here, they've challenged you banjulidde eggwanga enteekateeka sejjolola mwe bagenda okuyita. Can you still say the same? Nabagamba nti balina project emekwama kati balina project siasa eno bagiyita project siasa. NRA ebadde nebbanga ddene ng'abantu tebagintologeti nga bulimba bwayo n'omukulembeze gw'oyise wano w'ekibiina tamanyi byayogerako era tusobola okuwaayo obudde okumwintologetinga okugeza abavubuka bali miliyoni meka bagambye ab'emyaka 16 ne 17 mu kibiina kyabwe. These are statistics, let them give them to us. But disabled bali bameka abavubuka bali bameka. So obulimba bwe NRA bunzijukiza mu 2015 Jeno Kale Kihura era bibimu kubyamuleetera ebizibu eby'amaanyi yagambe ensi nti bacrime preventer bali miliyoni 11 era structure ya kalulu yonna bagikola bali ku miliyoni 11 eza bacrime preventer bamaliriza n'omukaga tebagufunye era kyamuleetera obuzibu bw'amaanyi okuba nti kyeyali ya project nze kyatwala ssente zonna bagenda okuzuula nga pungulu kifu tekibangayo. So ne statistics bwe tukiwa obudde nga tetwagadde kweswaliza wano bye boogerako byapa. So wakanya bino batuwadde these figures ne wano ku TV kubanga honorable Namayanja akugamba nti bamemba bonna mu register yaabwe bali obukadde 2,700 naye nga kwaba abalonzi balina obukadde 11,400 kungu mubuuze wano mu sekendi zenina abavubuka bali bameka tutandikiraawo kibuuze ajja kuwanukula mbadde nsaba nga bwe ngenda mu maaso. This is a debate because we are discussing national issues. Obulimba buli bweyongera mu maaso ku level eno kiswaza ddala kubanga tuli wano tuli mu bulimba from the start. Balimba bakimanyi bali ku siyaasa bazze batudde mu maaso ga TV because here we don't interrogate ne kweno station kwe bali they are telling lies because the number of 20 million is clear. Bali mu siyaasa buyayi bavubi nga bwe baba describing abafere. You cannot have a national register ng'erina abantu ng'erina abantu anti kasitoleeta ebintu eby'obuyaaye kigambo kya Luganda kasitoleeta ebintu by'obuyaaye fe NRS yetuwa pace fe we have given ourselves the pace kubanga bekye ekizibu bo si kyakulabirako kye tuyinza kwegomba nti kati baleese kino kuba tebalina kye basaba okululira ggwanga lino nga kya mazima okuva ku bikolwa
ku nsengeka n'enkola yaabwe yonna ey'emirimu. So bw'ogamba nti batulese ekyo mba sikitegeera, tetuyina kye tuyinza kusuubira mu bavubi bano okuggyako tumanyi nti bali mu bulimba ne bino basabukuludde bya bulimba tebalina statistics, bali rejected mu society. Gw'ongamba otya nti abantu abategeka olukuŋŋaana lw'NRA kulaala eyaabwe ab'NRA ne babagoba nawo ne babakuba olube nti abo bali registered nti bawagizi baabwe, nga kwenalemuze ku kulaala z'NRA zennyini abawagizi batandise okugobayo ab'NRA ku budaala olw'obulimba, olw'obufere, olw'obulyake, olw'obunanfuusi. Ekyo kikulaga nti bali outside population kyerowooza era kyerina okukola. Era NRA abantu bagifaako dda okujjako ffe abajja wano ne tugiwa obudde bwaffe, naye abantu baava dda kubayeekera, bali buta bwe beenunula beewa obukulembeze obw'amazima n'obwenkanya. Tebabadde upright kuva mu CA, tebabadde upright ku constitutional amendments, tebabadde upright kukwata constitution ya term limits ne age limit. So bebo balimba bayaye bafere. Well, but abadde akunyonnyola naga nti balina obukiiko bw'abantu asatu ku buli kyalo, laga nti omwezi guno bajja kuba expressing interest abo abagala obukulembeze, and the voice claimed balina kwe batandikira. Tugenda ogenda mu kalulu ka bonna nga balina asatu bano kwe batandikira ku byalo. You see, even when they elect a chairman by our constitution, bano olwokuba basigala mu the mentality of the movement system bamu adoptinga nga waabo. It has been a system nti buli mukulembeze. How did they get all this membership? Basooka ne bajja ne bagalvanizing buli kye basangawo, structures za DP, structures za ki ne bazingiza mu byabwe through the movement system. Kakati bye bakugamba nti okuva wansi okimanyi bulungi nnyo nti they create an impression nti abantu babalina nga tebakola ki, nga tebabalina. Akalulu ke Kawempe is a manifestation of their deceit and lies. Bakeera ku makya ne bakugamba nti Kawempe ne bafuna obululu emitwalo 2 oba 3 ku mitwalo ameka? 2. Tubeere practical. Teri muntu alina registered members ng'alina aba registered members emitwalo 2 n'akuba abantu, n'awamba abantu, n'akwata abantu, n'agulirira abantu, n'ateekateeka n'okubba akalulu mu nkola ey'amancoolo nga bwe baali bakola Kawempe. N'okeera ku makya n'ogamba nti baali sure nti balina abalulu emitwalo 2 nga gwe bakompitinga naye mu statistics just yalina emitwalo emeka 5 okugatta independent owa Kasanvu ne Ssegirinnya ow'emitwalo 4,1200. These are statistics. Nga kitegeeza nti bw'oba n'abantu emitwalo 2 mu constituency yo nga eggwe power machinery ya NRA tewetaaga nakola kirala nga walaba candidate wawe agenda agaba 5 nga najjo bagigaana okuba okubi masimu memba ogamba ota n'omanya nti katukubidde bamemba emitwalo emeka 5. Nene ekyokubiri, the register is not in itself qualification ti abantu abo babaagala. Wakirabye kutwaha Kagabo kataba mutte si yekka. Omanyi bulungi nnyo nti abantu bano bonna abamu bagendayo lwa buwaze, lwa mirimu, lwa conscription, lwa naivete, lwa ignorance, okulowooza nti bayinza okufunayo obugagga oba affiliation banafunayo sente za parish development model, kubanga wabaddewo okuvuvuba bannansi ku kintu kye balina okukola okwalayininga n'ekibiina ekyabawamba mu buwaze. Kale tukoyaza tugenda kummula mu dakiika emu yokka kyaliko barometer akasameme bwe tukomawo Honorable Namayanja atandikiraawo simanyi lwa